ntegeera bulungi mu mutwe mu 2-3 bampandikako actually yalina mitala eyawandiika nga Bridget mu issue y'omusumba Kayiwa Simeoni nti abadde alumiriza Kayiwa agudde eddalu male atidde ekifaananyi kyange nga kwekiri wali olabye omulalo ali consistent obuzibu abalala obumanyi wali olabye omulalo abalulu tebakkiriza nti balalu naye male eyatandika mu 1993 male byeyayogera mu 2001 male byeyayogera mu 2003 male byeyayogedde mu 2006 male byeyayogedde mu 2010 male byeyayogedde mu 2014 male byeyayogera n'olwaleero wali olabye omulalo ali consistent n'ekirala okay bwe mbanga kituufu ndi mulalo nga gwe bw'ogamba naye ng'eddalu lyennagwa lye liyinza okutereeza enzikiriza zaffe ne Uganda yaffe eryo ddalu ddungi eryo ddalu ddungi buli omwali twetaaga abalalu bangi banfaanana enjawulo ow'okubbirya pulaninga obujulizi ow'egindi aleeta bino ow'egindi awasa endiga abakatuliki bakola bino abasiraamu bakuba ebitabo bonna obalumiriza obimanyi otya gwe atali kitundu ku bo oba nawe okola byebakola nalokoka 1987 October 31st ng'ofunye agazibu gangi nnyo saalina bizibu mwattu nali nkola ne mukwano gwange Ntanda Fred n'aŋŋamba nti ayagala muwerekeerubya ewa Bishop David Makumbi bwe twatuukayo ne ŋŋamba naye kange ne mubuuzeeko kuba Makumbi yasulanga mu kindi n'akulabye nga nange mwensula ku house nambanyi ewa ssenga wange Nulu Naava era bwe twagendayo Makumbi yampanga dola ze okuzimukyusiza ng'azijja mu Bank of Uganda ekyakulokola wali mwavu weekukutiriza ku bagaggo tasonobakyusiza dola kati kankubulire Makumbi saagendayo nti bwavu twagenda kuwerekera omusumba bamuyita Kyamuzungu ng'alina ebyuma byayagala okugjewa Archbishop Makumbi yali actually ayagala projector gyewajja okulokoleeyo obajja omanyira bano bye bakola kubanjagala kumanya bano bamanyi otya nti ono apanga obujulizi ono simanyi akola atya Makumbi bwe nali nakalokoka weeks bila down the road nampita okubeera secretary we mu United Redeemed Reformed Council kyekibiina ekyakontananga n'ekya Pastor Kayiwa ekyayitibwanga United Redeemed Council ng'ebibiina ebyo byombi birwanagana olw'obuweereza n'amaanyi nti ebyalekebwa Nabbi John Obiru Yeboah nkitunuulidde mu bigambo byo byonna ng'okuva mu ntandikwa wali musajja wa ntalo era owulidde wasala ddiiro okulwanyisa era Christian aba mulwanyi anti kati gokufuse pasono lwana okulwana okulungi singa kuli pasono singa ba victims sibalina abawala babakola embuto ng'ate bwe baziigana ne babagamba n'okuzibajjamu ate abantu babafera ne babatunza amayumba ne babatunza amaka ne babako ssente ne babaavuwaza omusumba male bino byokola ofuniramu wa era lwaki weyita omusumba nga tolina okuŋŋanyiza ndiga nakunnyonnyodde nti omusumba can you defend ntaasizza can you shepherd oluŋŋamya nuŋŋamya na wano nuŋŋamya can you counsel mbudaabuda can you feed ndiisa bano abasumba ab'amadini ab'amakyaki amalala we bafunira mundu abo bajobazi abo bahirings Yesu yagamba abasooka okujja bakozi ba mpeera we bafuniramu wa wano ekimu eky'ekkumi tukibawa ofuniramu wa mu byokola ebirimu n'okusiba ndi mufumbo bw'oba tolina akufandika ndi mufumbo nina omukyala nina abaana ate kati nina n'omuzukulu era ntandise okuzzukuza nina Uganda nina ensi gye neetaaga abaana bange n'abazzukulu babeereremu nina abaana bangi nnyo benzadde naye nga sinze biological father naye ng'ate mbayambye obbalaga be bano b'okozesa okuyuzaayuza abantu abalala ntambula mu masomero nenkola counseling nenkola guidance nze sirina n'omu gwe nali mpulandinza okwonono nze mbagamba bakola bakazi lindako nalabula Nabbi omukazi ati kese zize zonna nga bugambo nga gwe bakwogera bugambo namugamba mu 2009 yayimba oluyimba nti ow'olugambo ne batekamu ekifaananyi kyange oba walulaba bukedde wano neerukuba ne bagamba bwe mba ndi mulimba nga nkola bukozi lugambo then nammwe bukedde mulimba olw'ensonga kese zize muzikuba Nabbi wamulagula ki namugamba
nawe ajja kukozesa nawe akutuuse ku bizibu yatuusiza ku balala walagula ebyekirogo bibino bituuse wuliriza saamukulimira ate saalagula byakirogo olw'ensonga kubanga wayogera bibi ate byebibaddewo ndi foresighted abantu bannyo tebaagala kuwulira mazima nze byenjogera a facts ziri validated ziriko bwino si za kupangirira singa nali mpangirira kansoke mbuze singa nali mpangirira eruzira tebeebakayo kati obulogo bw'omulabi kakati nno siri mulogo mu makanisa mulimu obufere mulimu buli kazambi yenna gw'oyinza okulowoozaako wuliriza nze nagamba singa nalina obusobozi nga nnoonya ba criminals tonsindika ku street ono waliwo yafandani ono kirumira namulaba nga mumuleese ayogera nti abafere n'atandika okumenya bana bayita mwala oyo tamanyi bafere mubuulire abafere bali mu masinzizo olaba beeranga n'okweranga ne ku TV naye ate waliwo TV ensanyusa bwebe bataddeko egamba kino kirango akati ye kugamba nti shauri yako obogera ne bakufera naye nga babafeze ne babafera kaŋŋamba batulaba ku TV gwe bw'olabako kino kirango tojjanga n'ovunaana TV yataddeko omufere oyo kubanga yasasudde ate ne TV naye yagala okubeerawo naye gwe wevunaane wekka olw'obwongo obunafu olemeddwa okuinterpretinga kino kirango n'olowooza nti kyekituufu omusumba male abantu bangi badde balikulowooza nga tubimenye abalala balowooza okozesebwa abalala balowooza oli mufere abalala bakuyisa omubbi bakuyisa omuntu ow'entalo omuntu anayiza kino ne kino naye njagala okubuuza mu bigambo byo nga ggwe omusumba male yani Serwadda yalowooza nti bangula ne mukuba ebbaluwa eyo ye yamusirisa Serwadda ono wa Victoria Pastor Dr. Joseph Serwadda presiding apostle Born Again Faith Federation ate kati his eminence namwandikira ebbaluwa eyo bw'oba oyagala mutuukirire nsobola okuwa kopi omutuukirire omugambe nti ebbaluwa eno wali ogizzeemu oyo naye omuyinamu ebituli oyo yanvumiriranga buli lunaku nga bali ne Pastor Bugingo Alozias tinimba byenjogera buli musumba akuwalana oba gwewalana anti kakati bwenvaayo wuliriza bw'ovaayo n'oyogera amazima kankuze wa Yesu bwe yavaayo okwogera amazima baamwagala abamutta tebaali bakabona waliwo ordinary person eyakyawa Yesu era abaakulembera baali bakabona abaakulembera okutakwa Yesu Moses Solomon Male musajja mulokole musajja mufumbo alina abaana 3 Anna, Jacob ne Abraham ekyamazima singa Katonda teyampita nandigudde era singa byendabye nabiraba sinalokoka probably sandirokose naye nebaza Katonda eyabindaga nga ate mmaze kulokoka ng'ate sikyasobola kuddayo bagamba erwanira ebuko ekuuka ki ejjembe nassalawo nenga kanyimirire nali ne Kakande ne mukyala we Lois Kakande omumanyi ow'okubbiri sinago Kakande ye mukwano gwo Kakande twali naye emyaka 4 singa oweebwa omukisa gumu okukyusa ekintu kimu mu madini ge tuyina dini kije wali jewo ku dini ze tuyina ojjewo embu erwa je wali jewo zonna zirina challenges nze nsuubira nti okuzijjawo kiyinza obutakola naye okujja nti gwe ngamba nti buli bufere obuli we buli oba mu basiraamu oba mu bakatuliki mu madini ge tulina n'abasamize nga kwotadde of course mama mafini mu madini agaliwo dini kijolaba ng'esusse okukamula abantu byalisaanye ogijjewo awai ate abeyita abalokole so si abalokole kuba bw'obulokole buli clean naye abeyita abalokole ate bayiseewo mu kufera abantu kaakati naye ate bano amayumba bagatutte sente lyazijja ku banka ngazeewoze wabekowa no Mukama yampita to do this ministry wandizijewa singa nali sikola kyenkola gwani nonyeza male wani mujewa era male yasooka okuvaayo nenyimirira kuvira ddala 1993 mbadde consistent mu kulwanyisa cults mu kulwanyisa obufere mu kulwanyisa ebisiyaga n'ebirala byonna era bukedde oba New Vision Group yayimirira nange ne tukuba obufere era Serwadda buli we yayimiriranga naye kayirono buli muntu abalaga bengamba nno serebu ne yanzizo kakati kyenjagala okutegeeza ekisembayo ti bannayuganda mubeere n'amagezi mubeere n'obwongo wadde muli so desperate
naye si buli ekitemagana nti zaabu totuvumya olwo naye mugenda ne mukyamuukirira n'olaba wali nti bagwa ebigwo olinaawo obujulizi nti bansabidde n'empona n'ogenda ku crusade nti omulema yatambudde naye omulema yatambudde toddayo okumulaba mu community gwe lwaki toddamu magezi kugamba naye n'ekirala akusuubiza ebyamagero lindako fifi akusuubiza ebyamagero nti ajja kukusabira owone ataddeko gaalubindi naye muzibe w'amaaso kati gwe lwaki tosobola kiraba tinono naye yeetaaga ekyamagero lwaki ekikyo tekijja mu makanisa mulimu abalema n'abalala bonna abo bo tebawona naye bali abebbali bebakola Gilbert Day omumanyi ew'Ebungereza eyapanganga nti asobola okusabira miracle babies naye ng'abaana batrafikinga bajja Kenya ne babatwala buli mukazi amulagulira Bungereza Kenya ndi gyazaalidde bagenda okukizuula ng'abaana ababba n'abatwala mu clinics n'abaregisteringa ne bamuwa fake gundi bantu balowooza nyo wuliriza teri yali asabidde muntu nti tajja kulya nawe ombadde asabira omuntu nti ngenda kukusabira obadde wakoma mu pifo naye ngenda kukusabira yinako wakoma mu pifo ngenda kukusabira ofuuke dokita emulago wali okiwuliddeko ekyo era tekisoboka kati bano bali kale mu linnya lya Yesu nsaba Mukama akuwa omukisa olina omwami musabe mufune munsabire mufune olina ezzadde ninayo omwana omuwala nsaba Mukama akugulira amakubo akutereereza obulamu nawe wande tukulabe ng'omakinga aizo ng'olina omuntu ali mu bulamu obwo akufudde omukyala kubanga Katonda bwe yatonda omusajja yalaba nga tali bulungi n'asalawo amutondera omukyala gwe bayita Eve ate n'ekirala hormones bwe ziba zisaba weetaaga munno anaakubudaabuda n'akuyamba compatibility ogyetaaga era nsaba Mukama akuwa omwami ali compatible to you anaakuwa emirembe anaakuwa okuwummula era bwe munaakola mwenna nammwe mufuuka abantu ab'omugaso si mulamu bwammwe bokka naye n'obw'abaana bammwe ate n'eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyetaaga abantu abasobola okuliyamba ate nga kyakulabirako mu madiini moral authority yagwa twetaaga abantu abali outside basobole okushapinga morals z'eggwanga lyaffe Uganda n'awalala Mukama akumpeera omukisa musumba wenzejjeewo tosabe essaala y'okulya oyinza omaliriza nga nalidde neyanziza nnyo omusumba neyanze gwe wabala nnyo ebigambo by'otuwadde ate era webala okulwanirira omuntu wa bulijjo ku Bukedde TV tukuleetera munnange abantu bonna ne batubuulira kiki ekigenda mu maaso olunaku olwaleero Kanayo Kyani abaddeko omusumba Male eyali omusiraamu n'alokoka naye atugambye singa teyayitibwa teyalisobodde kuyimirirayo Kanayo Kyani tetujja kusuka wano neyanziza mwenna bwe nkoze nabo temuva ku Bukedde TV